Balamusizaako mwenna abalabi ba Nyondo Media. Amanya gange nze Nyondo Whitney omugane mubitiibwa ebyekitalo. Bannaye mwebale kusupportinga Nyondo Glim. Sijja kuwa kubebaza ndine munnange sister wange omubwati yeyanjuleko nze Nyondo Rozet era nga tubebaza okubanga mutukiririzaamu mwebale kufollowinga ku mikutu gyaffe egy'enjawulo egya Nyondo Media. Olunaku olwaleero bannange twagadde okubanjulira ateeku of course ekifo kino gye tulimu ekipya. Twasalawo kubanga tubako ne offices za Nyondo Media, tubeerako ne studios eza Nyondo Media. Abantu abamu baba n'obuzibuzibu nagamba nti nze sisobola kuhostinga, sisobola kubeera mu interview yonna ate nga tuli wabweru wano kireekaana so ebisalawo okufuna akafo akasirifu nti omuntu yenna asobola okujja n'atuula ntende n'abaako kyatunyumiza n'abaako kyatugamba. So tubeebaza nnyo mu abatukiririzaamu yemmwe abatusendasenda okubanga ate to expandinga mu bintu byaffe mu mirimu gyaffe, tweyongera okubanga twongeramu ebintu ebipya kubanga mwatulaga omukwano era ne musalawo kubanga mutugoberera. So tugenda kubanga ate tubaweereza programs ez'enjawulo era nga wegubadde nga tufuna stories z'abaana tujja kubanga tuzibaweereza. Tetugenda kuva ku ekyo twetaba businessmen and women nga nabo batunyonyera how they are operating their businesses era tugenda kubayitanga bannabitone. Nkowoola buli mwana yenna ali atulaba ssaawa eno, buli muntu abaako n'ekintu kyayagala mu bulamu bwe. So what I'm doing right now did not just start yesterday, but I had it in my thoughts, I had it in my prayers some time back. Nefuba okulaba nti ngenda nwana, ngenda mbako nekyentandika ntambulako nakyo, so ate nga sisuubira kudda mabega oba stoppinga. So I always say I will never stop before I'm done. I will at least take a rest if at all I'm tired, and then I start again. So eri abaana abali talented, nze njagala nnyo omwana ali talented ate nafuba okulaba nti talent ye agijjayo. Yensonga lwaki era tuli ready okubanga tuhostinga bannabitone ab'enjawulo, abaana bakola ebintu eby'enjawulo era nga naddala abaana bano abayimbi. E Uganda tulina abaana bali talented abayimba, ne wano bajja ne talents zaabwe kuzannya mizannyo. So tetwagala batuulire abitone byabwe olw'ensonga nti tebalina any way they can expose them, they can express them. So for that case ngaffe aba Nyondo Media twasazeewo okubanga tuwelkaminga abaana abo abali talented babeere nga ate basobola okujja wano wennyini mu studios zaffe eza Nyondo Media ne babeera nga ate babaako nekye bayisaawo obanga bayisaawo talents zaabwe. Era nge babegakaawo twafunako omwana munezi Ashadi, number 1 mediator ne of course ne tubawa platform era ne balagako ensi kye basobola okukola era tuwelkaminga buli mwana yenna ali eyo nga wandyagadde okubanga olaga ensi kye osobola okukola n'okupushingako music wo mu ngeri emu oba endala. Jukira nti ffe aba Nyondo Media tugobererwa abantu bangi ku social media platforms zaffe ez'enjawulo. Tulinako enamba z'abantu nyingi abatugoberera. So temutya nti oba olwakino oba olwakiri. Enamba zaffe ez'essimu zibeerako ku screen, yitako enamba yennyini oba olina story ng'oyagala kugiwulira eri ensi, at least abantu bafunemu ekyokuyiga. Teweekweka, tosigalayo, vaayo ojje. Oba olina ekintu ekikuluma nga wandyagadde okigabanako n'abantu abalala, jangu okiyiseewo tukuwelkaminga nga tetwekubidde. Tuwelkaminga abantu bonna madiini ag'enjawulo, tuwelkaminga abantu bonna
nga tetutunuulidde nti oba ono asinza kibiina ki oba asinza kibiina ki. So we welcoming each and everybody nga tetusosodde nti oba ono ali kino oba waddiini weeti oba wakala weeti oba ali kino, tuwelukaminga buli muntu yenna abeeraze gye tuli. Naye nga sijja kukoma kuweebaza bannange, muwagidde byetukola byonna, muwagidde products zaffe ez'enjawulo, gamba nga Nyondo Gleam, naddala abaana babeera mu biyumba, namwe mutugaseeko kyamaanyi nnyo. Of course mubeera ku Nyondo Media ne mulabyo nebeera bitambuliddeko, ate ne mutwesiga ne mutuwa trust, era ne mugenda mu maaso ne mubeera nga mutukirizaamu. Bannange, Whitney ebigambo bye bibeera bitono ddala. Bagamba nti enda muwogo yezaala omulungi n'omubi. Kugamba mu bufunze nti musobola okuba nga muva munda y'emu, naye ate characters oba embeera zisobola okubeera ez'enjawulo. Naye nga naye mwana muwala mu buli wiiki alina program gye tugenda okubanjulira mangu ddala, gyagenda okuba nga ate abatuusaako. Will you be ready? I'm ready. So temusuwa muliro. Ngenda kuba muliro. So temusuwa. Mubeerewo ku Nyondo Media. Atanaba kusubscribinga. Atanaba oba subscribinga nenga tewanyiga kade. Genda okadooka kwatako kikuyambeko nti buli kijja kino ojja kukola ki oba okiraba. Nyondo Whitney yagala kuba ne program week. Tujja kuba tugibanjulira mangu ddala. However bigambo si bingi naye ajja kubanga ate abaweereza kyemmanyi mujja kujagala. Ntwala okusiima abantu ab'enjawulo ababaddewo, nyinza obuteebaza bonna naye ate abantu mikwano gyaffe egibaddewo mu buli mbeera yonna. Nebaza omukyala Mam Dubai, nebaza Irene, mukyala Doni Fauzi, nebaza Mpombo African Restaurant, Seka Mpombo African Restaurant, nebaza n'abakozi bannange Medi Whitney nga wetubadde tukola, Microsonko Disonko nawe nkwebaza, ate nebaza ne Wiki ali ku kamera era nga yabaddewo mu buli mbeera yonna n'okuba nga akola waaka yenna omulungi, asanyusa, atasanyusa, n'abalala bonna besimenye, basubscribers baffe mwenna tubeebaza. Mutuwanika, mutuwa amaanyi okusobola okubaweereza buli lunaku olukyanga naffe tetukoowa. Kubanga mutulaga nti ebintu bino tuteekayo mubiraba nga newankubadde temwandibirabye nga si bye binyuma okulaba nga byannaku nga bikaabya naye ne muguma at least ne mulaba nga newankubadde amaziga gakulukuta. Kubaza nyina abaana babeera mu biyumba ne bagamba Rozet stories zotera okuteeka ku Nyondo Media mazima gali nti oba tolina mutima mugumu toziraba, naye tuziraba tukaaba mpaka lweziggwako, naye ate oluvannyuma ne bafunamu ekyokuyiga nga story y'ono omuwala Najimba Aneti. Abantu bangi yabakaabiza omwana nga alajanira famire ye ku ssaawa envannyuma n'ava mu bulamu bw'ensi. Yakutte ku bantu bangi, size yeyokka, Justin twakuba eri recent oba yeriwo ssaawa eno, ne stories zibadde nnyingi ezikutte ku mitima gy'abantu, zibadde nnyingi eziyambyeko abantu, ezikyusizza abantu. So nange mu bitibwa ebyamaanyi neebaza okuba nti ndi mukazi mugumu nnemerako mu buli mbeera yonna. However ebizibu wala bibeera bingi, mukaaba mukuseka mukusanyuka mukaaba mukusinda byonna mbeerawo nembeera nga ate ndi mugumu okusigala nga mbeera ne ttiimu yaffe ya Nyondo Media netusigala nga tubaweereza. Tebijja kulema era kugenda maaso nakubeebaza na kubaagaliza mazaalibwa ga Mukama waffe amalungi agali ku dduuganuukinga. So tusaba Mukama Katonda mwenna ababeere, tusaba Mukama Katonda mwenna abatuweera omukisa, mpozi n'omwaka omujja 2023 mubasingire emyaka emirala gyonna gye mumaze emabega, gubeere gwanjawulo ku myaka emirala gyonna gye muyiseemu olulala. Sigadde nga nze Nyondo Rozet mbadde ne munnange Nyondo Whitney.